Bannange mbyaba ku mikolo ku bagole. Bannange alhamdulillah obuwangazi. Omugole waffe leero. Muzira waffe. Nembitunulako. Amina. Bala bayinza okwagala obikolera abakadde baabwe. Ate tebaliiwo. Era. Alhamdulillah. Kyebaza Allah. Abaana bange okunjagala. Ate si bokka. Bonna banjagala. Ono ye mwana muwala Hope Shifa nakawombe owa program weewunyisa omwagalwa wo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu butona busurprise nze abadabuza tutuukira ddala Butambala. Manje? Tutuukira ddala Butambala mu town. Nanti kati yo side eyo omanyiwa. Eno side gwe ngamba kale bwe bayitawo oba ekirinaanyeewo oba muzikiti oba ssomero. Waliwo kati Kabasanda omanyiyo. Kabasanda kanteekemu wano eno ku GPS ntuuke Kabasanda mu town. Totuuka. Situuka kati yo ekikubo ekya Samuna kwakwata ekikubo kya Samuna kwakwata. Kati boy wabeerera ddala bayitawo batya mukadde mu Kibanga. KI BA Kiba B babla B baga kale B wanje Kibanga kale kansoke nteekemu wano ku GPS ndabe kuba nakatawuni akaviiramu eno ng'oyise n'empigi eno mbadde nzigusa. naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze. Halo kati Kabasanda ndaba nga wendi Kabasanda muziri mu school olaba waliwo ne ka round about ati oyiseewo. Mpiseewo wamma kati kannoonye kati mwina kudda emabega mwina kudda emabega waliwo ekikube waliwo bannange bangenda kulagirira ntya naye nga muyiseewo kati mba muli Kabasanda muyiseewo. Ka round about wano waliwo ne akatale batunda nnyaanya biki. Muyiseewo kati mwina kudda mabega. Okay kati naye kambuuza era wano omuntu still kubanga ogenda mu Kibanga kuba ne GPS naye endaga dakiika ntono nnyo endaga nga 9 minutes kiraga ninaanyeewo sibuuza. In 400 meters, turn right. Yebaleko ssebo. Kale mbuuza Kibanga, mbuuzaako Kibanga. Kibanga. Kyalo nate koma yamanyiwo kati. Mama jangu yambaja tyono. So jangu. Tudde ku mukono gweno kale tweyanza mukwano. Kale tweyanza. naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze. Kati wempetedde wabaddewo Immaculate Church Parish something ku kikubo ky'ettaka. Yeeyo kati waliwo omuvubuka ali ewaka wemadde njagala nkuwa enamba y'essimu. Kati mugenda kuvuga bwe mutyo mugenda kusanga wali omwala. Tugenda sanga omwala. Mukuyiseeko katono then waliwo ekikubo ekirala ekyambuka. Kati ngenda mukamuwa essimu yo. Gwenze nteera ennamba ye ku WhatsApp. naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze.
tuyise ku mwala ne tuleka kino ekisigala straight kuliko n'ekivaako. So waliwo n'obupande project mu Uganda Road biki. Mulese kiri kye mugirako then ne mwambuka. Kati twambuke. Katuli kwambuka. Kale. Esimu ogirabye? Enki? Esimu gy'ongambye gy'omulenzi ali awaka. Badde sinagiraba kanjiraba. Yiino njirabye. Kale kamukubire. Nzuuno mpese ku kino ekyambuka ng'ovudde ku mwala. Yambuka. Waka waliwo pate. Waka waliwo pate. Tewali just. Kale. Ojja kulaba ekyengulu ng'ojjayo. Omuti gw'amasannyalaze ekyengulu. Emiti gy'amasannyalaze nga mingi. Kati ndabye ennyumba mu maaso balinga abasimbawo emiti ne gimererako. Kati yambuka ennyumba isa ku nnyumba eddako ekyengulu gyoddako okusanga ekyengulu ennyumba bbiri waliwo eriko kala ya bbulu giyiteko mpisiza n'eno erina amabulooka etalina plasita gyoddamu okusanga okugy'okyamako kale gyoddamu okusanga ku mukono ogw'ekyengulu okyama ninga giraba erina kala nzanga wenji wennyini ogenda kuwondaba ziriwo obennyumba bbiri gino kamera giteeke wansi kamera gise wansi kuba omukadde atudde bweru. Halo ntuuseewo ewaka. Kale kati tugenda kwogera ebisigadde. Kale naffe basanga kasita obanga gwa Hajjat Madinah. Assalamu alaikum. Kasita abeera Hajjat Madinah ati kule lwakuba katusooke tweyanjulire lwaki tusoose kweyanjulira wano wabwetu batuwa akakeeka wano. Engoye bannange naye ng'oli bulungi. Amiina. Eradde nnyabo. Bulungi nnyabo sibeta nno nnyabo. Mugyebaleko eno. Kale gye tuviiridde munnange naffe twali awo n'obaawo omuntu n'atugamba n'atunyumiza bingi ku ggwe n'agamba si bibi birungi byereere. Kati omuntu gwe bagamba ebibi ajja n'ebirabo bwe biti kino kirabo kyo n'emmotoka yonna ejjudde ebirabo byo bannange. Omuntu oyo agamba obulamu bwe bwonna asooke nteeke wano obulamu bwe bwonna akwenyumirizaamu oli muzira we. Simanyi oba oli aniiwe naffe twafuna kasimu nga batugamba nti olunaku lwaleero tulina okujja eno bayitayo tutuuse wali ne tubula ne tunoonya endagirira awo ne tuyita wali eri bayita waani Kibanga. Kibanga nga tojjangayo sijjangayo nekkubo tolimanyi otinze butinzi nga nenoonya omukyala gwe bayita Hajjat Madinah yakola ebirungi mu bulamu bw'abantu ab'enjawulo. Gosuubira ani? Ng'ontadde katego beekolera ebirungi nga bangi era mulimu gw'ogamba munnange tomanya kujjawo nga gw'omuŋŋambe naye emmotoka eyo yo wagirabawa. Kale tuteebe okusinziira ku mmotoka. Emmotoka ya afu emmotoka bwetyo ne namba plate eyo ne ye Alfaadi UBK namba plate eyo ayeze nkyabyawula olaba kala ne sayizi kati tukube ku ssimu tulabe. Simanyi kati tukube wano essimu ndabe ennamba y'omuntu gye nnyina yaani.
atubuulire ku lunaku luna nti ffe atunoonya omukyala Madina eyakola ebirungi. Gyebaleko mukwano. Kale tulina Hajjat Madinah n'ekibanga. Hajjat Madinah agamba tayinza tteeba naye lwakuba eno emmotoka gye tujjiddemu waliwo eno emmotoka gye tuyina emu ennene eringa eyaafuwa. Ne mubuuza nti gwe bayita afuwa naye avuga emmotoka alufaadi nga yubbike n'agamba li takyabyawula alaba sayizi na kala. Kati ani ono? Nze ampita afuwa. Munnange tusaba onyambireko omwami oli. Kati munnange alina ensonga ze lwaki naffe yatulaba eyo nga tulina be tukyalidde abakola ebirungi. N'agamba nange omwagalwa wange Madina nsaba nange mumunkyalirireko kati katubuulire ensonga ze lwaki. Era agamba nkwagala nnyo omuzira mu bazira maama wange Hajjat Madinah Muzira. Olaba ebitabuzi naye ng'obubaka bwo obufunye. Bannange nga birungi nga nsanyuse bambi afuwa. Mukama nga mulungi bambi. Emmotoka si yeeyo. Kasooka agambe ensonga ze mukwano. Akuwulira. Mama. Wangi mukwano. Wangi mwana. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannange afuwa. Ndabira kisimolo, ndaba ku kisimolo wange. Bannange sibitegeera. Ojja kubitegeera. Basanze baakamala kati okulya ekyemisala tubadde tuwano tubuzinazina bwaffe. Nga twatadde na ka rediyo era ngenda kuweza ka rediyo. Kani bakaita. Bannange nomwana kya afuwa. Naye lwaki tewaŋŋambyeko? Surprise. Munnange tebabyogera. Ndayira. Bikutuukako butuusa awo omukyalo oyo bw'abikola. Bannaye nga nange obwedde omutima gunnuma. Towulidde bwe nnyumba nti okuva ku makya n'akasimu nno. Bannange afuwa mukwano. Mama wange omulungi. Naye leero ali wa Madina bannanga. Ng'owa mukyalo bakyagulanye. Wa Babi, mukyala Babi. Nakulaba bulungi. Bane nga nsanyusa okubalabako. Banne mwebale kweti. Olaba naye bwe tutaabimugambako yali surprise. Bannange mwebale nnyo mwebalire dda ne mutabula. Bannange Allahu akbar okuwangaala nga kulungi. Afuwa wange. Mama wange. Bino byonna byange. Byonna bibyo. Sente ozigyewa. Tukola. Mukola siganyi. Kapito yonna tomukutteemu. Nga nsanyusa okulaba mukwano. Nga nsanyuse nnyo afuwa. Obulago bunkankana. Nsibisuubira. Afuwa wange. Omunno omusunirako akatonotono. Ebyo tebabisunirako. Nga neeyanziza mukwano. Nga neeyanziza. Aba takyaze. Bannange. Byonna byonna. Osasazaamu obutonotono. Oli ku birthday ya Hajjat Madinah.
nga lumu January banenga neyanziza kibubu wange bannange temugamba nti sisanyuse naye nsanyuse afuwa emmotoka yonna yange era nategedde nga bw'onoolaba emmotoka eyo ogenda lowooza nze ano ndabye adaadi ali wano agamba wenyimiridde bw'abadde bataddeko n'obuyimba nza okulaba nga abaana bakendeeza kareediyo nza okulaba nga bakola ki ng'emmotoka ekyama neŋŋamba afuwa kati tataamanyiye mu mutima nga saatudde neŋŋamba afuwa eno takyamanyiye abuuza banna mwana wange afuwa yitabako mukwano nsanyuse okulaba nsanyuse mukwano nsanyuse maama wange nsanyuse nnyo byonna mbiraba wano byonna biri wano byonna bya Madiina maama wo oli gino yennyini nebyenkwatako nebyendeka nebyenkola ntya ebirala byesimbye ebirala biri bannange neyanziza maama webale kunkolerera webale kundowooza webale kunjagala afuwa batuweeko kambe bannange neyanziza neyanzeege gwasinga eyazaala munnaaye alhamdulillah nsabakkirize saba byonna abikkirize mukwano akugaziiza embeera yonna kwagaliza omwaka omulungi Allah akuwa ekirimu ekisinga obulungi mu mwaka guno Allah akukingiriza ebibi ebigulimu akuwa ebirungi ebigulimu maama mukwano nsaba Allah akwongere simanyi Allah yayinza okumanya kyajja okuteerawo kyanakwongera sinza neshamira bannange nga neyanziza maama Shamira bannange nolunumyenga lwa mwana bannange munkubire ku ssimu nti abannange ababaka batuuse ennyumba yonna akashedi konna bannange bakaddugaza alhamdulillah singa nyina enamba ye nandimugaseeko naye ya rabbi mungu tuwe enamba ya Shamira bannange nsanyuse WhatsApp bannange nsanyuse giteeke kuno okwange bannange bino byonna byange nsaba kambe ne sowaani makansi yiyo nsaba musale wano eno surprise munnange oli ku Baba TV gyendaga gulawo eno TV yes kwe baatulaba munnange nga tukyalira abantu abakoze ebirungi nakulabako okyalira ani babbi kati biddo nziraba ku bagole kati ndi mugole oyi oli mugole oli mugole bannange era ngenda kuleka omugole okyuseeyo kamangwe tukozese obudakiika butini nnyo ono tumukubire ng'okomyewo omulala netusobola osala keeki yo ng'okyusizza kale kogenda okyuse bannange munkoze ki abatulaba ku Baba TV olunaku lwa leero birthday ya mwagalwa waffe mami waffe Hajjat Madinah Muzira bwe tuzze okuba nga tusurprisinga nga omulabye olugendo bwe tuzze tutambula wanje nti yashamira ndikuteereddeko ngenda mukubira nga nawe kwoli ninzeeko mami mutadde agenda akyuse ku lugoye wulira essanyu ngaali tututteko ewala ese akaluulu kali mu nnyumba bambi bannange webale sweet mwebale nnyo wasinze mukwano mami happiness too much akaluulu akakubira munda kati ate bannange kale katudde kanziremu bakubire ng'amaze Shifa nakawombe mu programu weewuunyisa omwagalwawo tunywerere ku ye tetugenda kwejjusa ogulabye omukolo bwe gugwa bannange ngulabye omwana ataddemu ssente saba Allah amusaasire tumuddira ate amiina kanziremu wano mbakubire
kambakubireko wano kati tunasala eri keeke ya happy new year eno ya happy birthday eri ekwagaliza mwaka mulungi era byonna mwe mubitegeka bwe muti. yes hello Wange yebaleko nnyabo kale nyabo naye tebaleko nyabo kale soka obeereko wano ngatteko omuntu kale jagatte mbagatteko bombi Yanziza bannange alla yeebala. kale mbwemadde ngattako ono shifa mukwano ye nyabo ye ndi wa Hajjat Madinah Mama, assalamu alaikum. Bannange wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obwedda twogera tonyega. Wange nyabo kati bombi kwebali obwedda mwogera ne Shami nga takunyega nga tanyega nanga mapa ku keeki ne mugamba teneerira musooli gwange. Mama wai Bannange nga munkoledde baana bange. wai tekimala abiri betwandireese naye tebimala tugezaako obugezo okutasula Nsiimidde ddala bannange, nsiimye nnyo. Allah abongere obulamu, abongere enkozi okukola kwammwe, abawe obuwangazi obulungi ate abawe omukisa gw'okufuna. Amina ya Allah. Nsaba Allah munywerere mu busiraamu bannange. Amina mama. Omutima gwa busiraamu ogugaba gutyo. Neyanziza nnyo, nsiimye nnyo. Amina. Nsaba Allah abawe obuwangazi. Amina mama. N'omwaka omulungi ya Rabbi. Amina mama, amazaalibwa amalungi baby girl. Amina mukwano. Tukwagala nnyo. Bannange nsiimye nnyo byonna bannange. Nsiimye nnyo kyesisuubira. mami mumuyimbiremu kano akayimba ka maama akayimba Apa yalina eddoboozi. Mama wange. waliwo kano akayimba tomulinda kufa maama Olete ebimuli kuutaana. Kalemuwa katono koyinawo ng'okyali mu nsi. Kuba maama waali kuvaako okyali buzibu mu nsi nga byonna bewandi mugambye maziga gokka. Kati mama mugambe omukubyeeko akimanyi omwagala abo banditwala bingi teyatuukaka so maama katono k'omuwaye maama kasiima ddala nnyo si katono bannange nabagamba omuntu bw'aba ampadde akantu takatoniya. Katewali kantu kava wa mwana ne katoniwa kaba asobodde era naye abakerekereza waliwo wali wobuuliza ng'ogenda kwambala nti naye abadde ambuuza nti naye bannange bizinensi tebazimazeemu kapito bintu bingi ku mirembe guno gwa kovidi abantu bakatandika okukola betandika abamu tebannatandika abamu bali kuyiiya bipya kati n'olaba nti ate omwana avudde mu bintu bwebite sente nnyingi nno ku mulembe gwaffe obwedda ate abamu abatera olaba puroguramu yaffe eno abamu bagamba byab'e Bulaaya kati biri mu Uganda kati biri mu Kibanga mbw ab'e Bulaaya be babikola kati biri mu Kibanga ate nga bivudde Uganda bali Uganda wano mu Uganda ate biri wa Hajjat Madinah Muzira. Amina tokiraba ekyo kati mumuyimbire aka happy birthday
Keke ziri wano 2 ya Happy New Year tumwagaliza omwaka omulungi. Endala tumugamba happy birthday Hajjat Madinah. Nabagambye bannange tumuwane ebigambo ki mpandike ebigambo ki ku kimuli afu wanangamba shifa byonna. Nambuza shifa toyina maama wo. Buli kyomanyi ekiwaana maama. Buli kyomanyi. Nange bakoledde obukodyo. Kedde kwogera ne Saafina ye mukulu waabwe. Mugamba Saafi. Oli otya olunaku lwakedde bulungi. Ko yindi bwakedde bulungi bakusande ku Lwokuna baali eno nga balina emikolo. Mugamba mwatuuka bulungi twatuuka bulungi. Konze leo togezeewo Kampala olusooka oyinza obutagendako Kampala. Kangene njiye tomanya. Era tanyeze. Tokiraba ekyo. Obedda yeetala kuva ddi nadde eno jamu. Shifo simbudde otuuka mmeka totuuka kiro nnyo. Tukusanze ogenda kukyalako kwenyumiza. Mbadde maze okulwana ekyemisana. Ala wenkulabe ne ngawo natuulidde ddala we tumwagala mu ango zaffe. Nga si byakumala kunnyonnyola nnyo tate mutuyitire ku Hajjati kati oluusi bagambe mwabaani abamwagala. Kati era ekyansi gye mufunye. Seebaseeko neebaseekodde emisana. Ne bw'osanga nga neebase etteeka lye nnina tonzuukusa. Era omwana wagamba nti yeebase. Mwina kulindako. Oba njagala olina okulindako. Kino emyaka gyaffe tulinamu okuwummulamu. Ova kulima. Tusente okutawaanyiza. Bwebityo. Okuwummula oba okwetaaga. Era mpozi oyo yali mpisa daadi. Maama vaayo oli wakwetaaga era nalimaze kulingiza bwenti. Kwegamba ekyalingize kulaba ku mmotoka eno ate ndowooza afa yalize mu kisenge. Ajja straight. Naye ekinyage n'obutabaako nti nina wendaze. Badde ndi mu puroguramu yakugendako wa Mama Betty. Tunyumyemu omwaka gugenze buti. Mune ebyaka ebyaffe tunyumya obugwe. Batusuubirayo keeke ki? Obedda bakiina tuwe ku keeki koze ndemudeke ndi ku musooli gwange. Namunakuwavu nnyo waliwo ne baali wano bonna tusanyuka ne wabulawo n'akamotoka akamu. Leero wadde omuntu okukyamako wano kati afuwa mugambi afuwa okuva ku makya n'akasimu kati oyo Samira we mugambi afuwa katanakubira mugamba kati ate agenza okukuba oba mbadde muswala ate ngenza okukuba okumala okusaala ng'ate enkuba takwata. Yanamanya naye alhamdulillah nebaza Allah abatambuza ne mutuuka wano. Ate nsaba Allah abatambuze bulungi ate mutuuke gye mulaga. Nsaba Allah abawa obuvumu no tebikoleka nga toli muvumu okugenda gy'otomanyi kiba kizibu kati kankwate ngende ng'obuuza obuuza Hajjat Madinah. Hajjat Madinah. Alhamdulillah. Abaana bakulaze omukwano bambi guno mukwano. Tubuulire. Nekyenjogera. N'ekimuli kiikyo kimulisa bikoola bya ssente. Bannange zenda kano ate bizike. Bannange mbyaba ku mikolo ku bagole. Bannange alhamdulillah obuwangazi. Omugole waffe leero. Muzira waffe. Nembitunulako. Amina. Bala bayinza okwagala okukolera abakadde baabwe. Ate tebaliiwo. Era. Naye alhamdulillah. Kyebaza Allah. Abaana bange okunjagala. Ate si bokka. Bonna banjagala. Abaana bange banjagala. Era sitoma. Ako ke baba bafunye ke bampadde sitoma. Era. Saba Allah abawangaze. Mbeera ne munfuna. Naye Allah abawa abaana baabwe. Amina. Babaagala nga be banjagala. Amina. Byonna. Okay, mwina be mutumirako tusobola obbasiibula. Nkumira oyo yennyini Hajjat Madinah Muzira. Mu butuufu mamange mwagala shifa. Ekyobugagga kyokka kye nnina muno mu nsi ekyobugagga kye nnina ku nsi. Obulamu bwange bwonna njagala maama wange. Mwagala bye siyinza kunnyonnyola. Naye nga Mungu yasinga okumanya ku mutima gwange bwe mpulira gy'ali.
Ate nentumira ne baganda bange bonna. Nentumira family ya Hajjat Muzira mu Kibanga bonna. Nentumira n'omwami wange n'abaana bange. Ne bamaama abalala. Ne bamaama abalala mbatumidde. Okay, ate Shamira ina batumira. Owange afuwa yenze. Afuwa Shamira amaze. Mpozi ntumirako ne afuwa. Mungambire mwagala nnyo. Nange nkwagala mukwano. Bannaye maama wange mwagala. Maama wange simulabako naye omutima gunnuma. Era munkubira akayi ku ttama. Nade manyi tujja kujja na ffenna. Owange nga byonke. Abadde mulwadde. Bambi katumusabira assuuke. Bannange tubaagaliza omwaka omulungi. Naawe kifato yanza nnyo tweyanzekyala mulungi mwagale kubeera ng'oyogera bulungi. Nsaba naawe Mukama akikubalire. Amiina. Banaye mwebale kukolera maama kino ne mwewaayo ne mukirowooza nate ne kituukirira. Twebaza ne Katonda atutambuzza. Omanyi oluusi mu pulaninga ebintu n'abawe bigwa tebiraze. Ate tusaba Mukama era atumunanga atongera emirembe n'essanyu n'obulamu mwaka guno. N'emikisa mu bye tukola. Obulamu kye kikulu. Era. Apa toyimbidde maama happy birthday. Happy birthday maama wange. Happy birthday malayika wange. Happy birthday bannaye buli kimu. Omulungi. Oyo bamwamya okwini wa. Namyo 11. Omulabe bwakyali embooko. Lwaki mubajjeeyo? Wangi sweet. Nti omulabe bwakyali embooko baana 11. 11? Nooku. Mami bakulike. Alhamdulillah. Kwa Mungu. Amiina. 11. Bawala bameka balenzi bameka? Abawala 5 abalenzi 6. Naye bannange nga wabalansinga bulungi bane Mukama yakikola. Ekyezo bakongerayo omu 12 abandi badde 6. Ekituufu. Banaye Katonda akola ebintu. Akola ebyewuunyisa bannange. Kino ekimuli kyange buliyo kiraba ku bagole. Bibyo bannange. Olye ku bufuusi obwo. Ate buli budde n'alya byolimye kati nnange nabo bakulimidde. Bulijjo ebimulimbira bakubagole biri wange. Naawe oli mugole leero. Alhamdulillah nsaba akkiriza obugole bwange. Amiina. Oyo fanfe yange ujembadde ndaga kati muyise bange. Omuyise omukubidde akasimu. Mutumidde oyo. Otumye omwana. Unaze. Kaze na kamubeereko ajja ababuuzeeko. Eya time tumuyina temufaayo. Era ne abali wano tugenda tuyimbirako mami happy birthday. 1, 2, 3 go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Jaja. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? Happy birthday to you. You look like a... You look like a... Tusanyise okulaba omugenyi. Iye. Best friend we gyabadde alaga. Mamani? Mama Betty. Mutumizza mangu. Munnange tumusanza ajja weeyo. Bannange. Tusanyise okulaba nnyabo. Era dde nnyabo. Sibeta nno nnyabo. Bulungi nnyabo. Olusozi. Munange. Ate maze okulya ekyemisana. Era kangere wa mabeti. Navaayo kusala magalibi. Kali ngazo okulaba ate alya kubaawe essimu. Nkyame awali ennyumba nange nyumidde mu lujja. Omugazi mujja wano ngazi mutwala. Kyayo nawe. Ndoza mmotoka ze. Ebula nga bakyama.
kati oyo atubuuza tomuyaniriza abagenyi naye nga nnyini emmotoka gwe mmanyi nga nnyini emmotoka simulaba n'abalimusi bakola ki tobategeera ne bajja ne tubaaniriza bakaafu abaana be bampadde tusanyusa bannange emyaka gyempezezza egy'obuwangaazi mukama yeebale bannange amiina bekwe bali kuno naye kabakubuuzeeko buulizaawo alo Jebaleko mama Betty. kale nnyabo namwe mujebaleko nnyabo Kale nnyabo. mukuliko omwaka oguyitamu Alhamdulillah omwaka twaguyiseemu. mukama yeebale Amiina nnyabo. naffe twaguyiseemu bulungi Amiina. banne tweyanzizza nnyo tweyanzeege Kale nnyabo. mwebale nnyo mwebalire ddala munnange abaddizeewo byonna Amiina nnyabo. abawa obulamu Amiina nnyabo. n'omwaka guno tuguyitemu bulungi Amiina naye weebale kumutwagalira mama waffe. kale nnyabo Ennyabo. oke bannaayi katubasiibule Kale iye mweraba thank you so much for everything Kale munnange nga yeno surprise tugwa kyesaakwatako nga haja ndeeta abaana bakyenkwasizza beebale nnyo beebalire ddala omukama abawa obulamu kiikyo ebimuli ebirimu bibyo bizike ebyo munnange abaana bye bankolidde kasumulule nga bakoze bambi bannaffe beebale agambye ya Allah give my mom good health a good life and keep her safe amen akusabira obulamu obuwangaazi mukama amuddizeewo byonna bambi yeebale nnyo yeebalire ddala tweyanziza namwe mwebale byetikala nga mubyegendereza bannange mwebale nnyo mwebalire ddala amiina bannange mukulike n'amakubo ge muyiseemu amakubo tugayiseemu bulungi bakoze olwaleero katusale keeki yaffe eno iye muli bulungi tuli bulungi mweyagala tuddeko kyawo kayimba kale kirungi kayimba ki nze DJ okay teeka wali DJ ebintu byekube omala okomewo wano ate amala dde kuba nkitegedde agambye ye DJ kale nga bategeka akayimba katusale keeki wano tugiteekemu akambe DJ tuninga mami kisembera tusale keeki yaffe tubale okuva ku mmeka 10 good soko pozingemu kati katusale lumu keeki yaffe tusala keeki yaffe eno soko pozinge okay celebrating mami waffe Muzira waffe mami munnange bakwebaza webale bakuza bulungi bagamba gye bayita yonna tebibakaluubiridde omwana omubi avumaganya nnyina naye munnange bibanguyidde gye bali bakwatagana bulungi n'abantu byonna bagamba nti kiva waka kiva ku maama bannange abatulaba ku Baba TV program yaffe berawulwa Sunday ziba ssaawa 9 ez'emisana n'olwomukaaga emisana ssaawa 10 tukyalira abazira baffe olunaku olwaleero Hajjat Madinah olunaku olwaleero mami waffe omulungi abadde omuzira waffe era nga ye muzira lyerinnya lye era still ye muzira gwe tuselebratinze olunaku olwaleero era tumwagala nnyo maama waffe era nga tusala keeke eno Madinah Muzira mbadde mmanya nti n'oli gye tusoose yaani ye Madinah kati mbadde mmanyi muyise eryoli okay mukwano tubala bagambye tubale okuva ku 10 right tubale Luganda Luzungu nenga jjajja wanga nalutegeera Oluzungu ali gyali jjajjango e Masaka alaba TV kwali kale katubale ku 10 mpaka nga tuka wansi 0 then tusale 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jaja. Happy birthday to you. Katutusala nene ya Happy New Year. Eno katuve ku 50 tusale. Eno yo tumwagaliza omwaka omulungi. Aha. 5 4 3 2 1 0. Happy birthday, dear Jaja. Happy birthday, dear Jaja. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bana boka wanje. Happy birthday, dear Jaja. Happy birthday to you, Jaja. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Jaja. Thank you. Wanje. Wanje tata. 1 2 3 go. Go. Happy birthday to you. Ngoli musanyufu. Happy birthday to you. To who? To who? To you, to me. To you, To you. to you. Agambye to me too. Okay, tuyanza tuwakayimba DJ. Na yeso surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi chenda sobi aibine birungi renda kulukumi kuwate renda olobulabo bwakumukumu mutona surprise ekisoka wantegera kuva kukagere mpaka jinkoma chokoma nono mbanya wona leta Okay, tuweyanziza. Wadde tutotumiddeeko. Batumireko botumirako. Tusiibule naffe tweyongereyo ate ng'obudde bwa kafyu tebunnatandika. Bannange ntumira mikwano gyange baganda bange abudundu gwe musika wa taata wange Entebbe mu Kitolo mutumidde nnyo baganda bange bonna buli yeddira effumbe yenna ali wali bataata basenga bajjajja bonna mbatumidde ab'omukutu gonna bonna mbatumidde omukutu gw'abamafumbe bonna mbatumidde ab'okukibanga bannange sibayise ku kantu kano namba nsuddeko kasule sho nabo bagiraba bagimanyi nti tukifaagwa bugguyi bannange bansudde kasule bannange nga sibitegeera bannange abadde okumpi gwempise temunneenya bajagamba nti mama Isima yakoze ebintu yekka bakazaako mama Isima awambuuliza ku paaka n'ama Isima yabaddeko baloga yazze naye tannabakubirayo erinnya lye bamanyi kuno naye banne mbatumidde bonna abatuuze bannange namwe mwennyini banne mbatumidde ntumidde abaana bange bonna munda ya Hajjat Muzira afuwa Shamimu naye mwenna mbaagala nnyo 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 ati jawasi w'omutima gwange mbaagala nnyo baana bange sabala muwangaale n'omwaka ogujja insha Allah mukikole nga bwe mukikoze insha Allah ewa mukwano kale mukwano tusaba tubasiibule webale kujja naawe munnanga tebale kubeera mukwano mulungi kale tweyanziza abatulaba ku Baba TV tetugenda kusukkako wano ate mpaka ate n'olulala leero tubadde bagenyi wano bamanyi nno okunkubira ne baŋashifa byowadde eri ewa Hajjat naffe tubyagala sinza abigaba naye Hajjat naye yennyini yabikolerera
era abaana be baleeta obubaka nga buno era ogenda olyange bagamba mune maama waffe yatukuza bulungi yakola ati kitegeeza naawe mune bwoba okuza omwana mukwate bulungi omwana alabira ku ggwe omuzadde obeera kyakulabirako oba osanze omukwano muyise bulungi bw'oba ofunye oba omwami oba omukyala ndoza bonna mu show mubalaba nga babasiima so tubaagala nnyo till next time tubagamba tusiibule nti bye bye. Webale nnyo webalire ddala Hope Shifa Nakawombe owa program weewunyisa omwagalwawo okujja okutwetikkiranga essanyu. Thank you. Weetuli nnyo.